Wetwogerera essaawa zino waliwo olutalo abagamba Mao bagenda muterekera ka constituency akapya akawangule anoonye bwa speaker. Amama lususu essaawa zino Lumbo ye Fred abwino wa speaker ani addako Anita Mongo ye bandibanga bamufulumya parliament n'ekikufiira eky'obwa speaker. Robert Mao yandibanga abulayo bubezi kubanga bamukubako akalu okusinziira ku bwino Lumbo ye gwakoledde nga mulimu ne video byonna ezibiroka kyankusaba mu Uganda atambuza video soka olabemu ebyaddala wano wetuli Amongo abadde akola bukubire naye yandibanga ebyaddala ali mu kukola bisembayo. Otalo nonze ndubabuulira okuva ebbanga ddene nnyo emabega. Ne mbagamba Museveni mwamala okukozesa batakyayagala kukola ki? Kulabako saako ne ttiimu ye. Wetwogerera mwakirabako bulungi nnyo era kati bali muvuga nga kya sipiika. Yasinkanye Jeno Salimu Sale ng'amwegayirira amuleka amusapootinge ku bwaki ku bwa sipiika. Nakyo akatambi mwakalabye nga bamuwa obutunda naye nga kitiisaamuko omuntu okuyita mu maka ge najja ne flasika y'obutunda oba ajjagayo obutunda naye ng'egiraasi aleese street egiraasi emu ye nga tagenda kunywa ng'egiraasi aleeseemu yokka. Akatambi oba mwalaba ebifaananyi kankulage akatambi wano katono nnyo. Sokola facial expression yalese muletede ejjaga y'obutunda ng'egiraasi strict eriwo emu yokka yalese tagenda kunywa goba obutunda bwafaanana. Leero mukataliko nfuufu ebikusubira kazinemu byakolemera mbademu era galemenemu masomero gafugano wamangamu Kabademu ovanga ku muntu akwise naleeta jjaga y'obutunda n'egiraasi emu ng'embweti. Leero mukataliko nfuufu ebikusubira kazinemu byakolemera mbademu era galemenemu masomero gafugano wamangamu. Ye maama lususu yamanyi bamuhagala bamukowadda lwaki bino mujja gamba ndi mulanzi naye nga nzimbaga bere bapulaninga nabaga baleeta Lydia Wanyoto mutende ow'embaale mwambala nti yayingidde mu race nambagambako dda. Jim Akena Jeno Muhoozi ate obulya wamapya agagano agaliwo analysis ku Jim Akena lwaki ddala ye muntu asaana okugamba ku Jeno Muhoozi. Asebo ne banyabo tewali message week eno tewali story week eno mu Uganda ebadde ya makulu nnyo eri gwanga lyaffe kusinga bigambe bwa Jim Akena ebyo honorable. Oyo abadde ayogera ye first son wa Dr. Apollo Milton Obote. Jim Akena ye muntu akyasingidde ddala okubeera omutuufu okukoma ku Jeno Muhoozi Kayine Rugaba. Why? Amusinga obukulu. Ekyokubiri yamusooka okubeera first son. Yasaanidde Jim Akena mutabani wa Dr. Apollo Milton Obote, the founding father of our nation. Abandi tebagala kyogera bagamba Museveni ye founding father. Never. Kakati munanchuka kitegere nti zino sitole fe tulina okuzitambuza ku mikutu gyaffe kubanga eyo sitole tosobola gisanga NBS ng'egiteeka ku mawulire gaayo ne TV endala bukedde. Never gitambuze gwe. Ebyo bye bigambo bye twetaaga teweetaaga kubeera wa NUP okutegeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teyamenya mateeka okwesimbawo era tasaanidde kubeera subjected to torture wamu ne family ye. Kyetaaga bwa muntu kuba nti oli n'omuntu otegeera bye bigambo ebyo. Awuliriza ebigambo ebyo njagala okutegeeza nti bw'owuliriza speech Dr. Apollo Milton Obote gye yakola 1963 ng'ali mu America eyamuviirako okumuwa doctorate degree mu university ya Long Island University yayogera bw'atyo. Ndabidde ddala Obote mwennyini nga yayogera kati. Ebigambo ebyo Obote bye byamuviirako ne University ya New Delhi mu India
era okumwongera nayo nemuwa degree mu mateeka. Obote abasinga obungi bwe muulya nga tumuyita dokita mulowooza yali yasoma nedda. Obote yakoma mu senior yamala senior 6 Busoga College mwiri ewaffe Busoga. Najja n'ayunga ku Makerere College ebiseera ebyo 1948. Obote yasoma omwaka gumu ogwokubiri 1905 ali mwaka ogwokubiri yategeka okwekalakasa. Okwali okukyasinza okubeera okw'amaanyi okwamenya emiti Makerere awo n'egimu gikyali wansi abazungu ne bamugoba ne bamuteekako n'ekiwandiiko nga takkirizibwa teri university yonna egenda kumuwa kifo mu mawanga gonna agakolagana ne Bungereza. Obote awo yakoma 1963 ng'afuuse Katikkiro waffe agenda okukyala mu ggwanga lya America. University ya Long Island University bamuinvitinga nga omukulembeze azze yali prime minister ebiseera ebyo ayogereko eri abaddugavu be bateekamu okusaba university nekkiriza. Yali omulamwa gwa kwogera ku ddembe lya buntu. Obote speech gye yakola mu university eyo yamaliza university nga tebakkiriza nti omusajja oyo teyali lawyer nti era teyamala ku university kwe kugamba sebo tukuwadde degree ne bamuwa Doctor of Laws Long Island University USA 1963. Bwe yavaawo omwaka ogwaddako 1964 agenda okukyalako mu ggwanga lya India era nga Katikkiro. Bwe yatuuka eyo era ne University ya Delhi University bamuinvitinga ayogereko eri eki ba students. Speech gye yakola eri abayizi university ne bagamba nedda Abamerika tebaalimba naffe tukwongedde degree. Era mu kintu kye kimu ekyo nga bagamba wali osaanidde kusoma mateeka. Jjukira Obote ye akugamba yali ayagala kusoma mateeka okugenda Makerere University naye amateeka gaali tegannabeerawo ebiseera ebyo ku Makerere University. Makerere University yatandika okusomesa amateeka 1967 ejje yeetongole mu 1970 efuuka university yeetongodde ya gavumenti era Obote yaleeta amateeka obadde tokimanyi kosi y'amateeka Obote yagireeta Makerere University. Kakati ebigambo ebyo bye twetaaga mbadde nkwa background yeyo nti Akena yajjidde ddala nga kitaawe wadde Obote ayina ensobi ze yakola naye tekimugjaako ebirungi bye yakola. Tekikwetaagisa kuba nti oli wa NUP okubeeramu amagezi otegeere nti okwesimba ku General Museveni is not a crime. Kikwetaagisa bwa muntu kuba nti otegeera what democracy is, eddembe ly'obuntu. Omuntu okwesimba tekitegeeza nti abaana be family balina okubeera tortured nga mukyala we yali tortured. Kikwetaagisa bwa kuba nti olina omutwe nga gulimu obwongo bw'abantu. Akena byabadde akugamba. Basebo ne banyabo njagala obategeeza bwe tuba tunaatwala ensi yaffe mu maaso tulina okukkiriza nti eno ensi yaffe ffenna. Teriiko bantu bannyini abalina ekyapa kya Uganda nga kyabwe kiri mu mannya gaabwe neva yaffe ffenna. Oba waliwo ebyobufuzi nga mubireese nti weebiri okubijjamu teguba musango abijjeewo asinga. Akena kyakugamba. Ebyo byebigambo bye twetaaga tambuza message eno. Ebyo byebigambo bye twetaaga abantu bategeere zino sitole ng'eyo tosobola bisanga ku TV za bulijjo. Byebigambo bye twetaaga. Kyagulanyi teyazza musango. Oyo omwana wa wano omusoga amweta Nakaidongo abasoga balebe na abasooka obana Uganda bala abasookawo Nakaidongo. Wawano temuli mu kasaayi konna konna nti ate bajjajja simanyi bava egundi nedda. Wawano asaanidde. Jimmy Akena, thank you so much honorable. Thank you honorable. Thank you. Twetaaga abantu muveeyo bangi muvumirire ebikolwa bino ebyokufuula Robert Kyagulanyi Ssentamu naffe ekibiina kyaffe National Unity Platform ng'abayeekera ng'okwesimba ku General Museveni ekikyasingidde ddala okubeera ekibi ng'ate omwesimbyeko mu bwesimbu si biringa by'abakatemba babadde akolagana nabo ne bamwesimbako naye nga bakazanyiikirizi. Nize Henry Maganda Matia Kyowolo otudde. Thank you so much. Omalibu mbagamba information eno abamusirikana mugani omusajja ono kiki nabagamba kola inaku gye baleeta ne mbaga baleeta Lydia Wanyoto Mutende mwamulabenga naye ataddewo nti ali mu race ne mbaga baleeta Mao mu race Mao mwamule official ne ali mu race kati nga kibaagala ku Lydia Wanyoto Mutende ne Mao bana batuuseeyo gwe baagala okukubisa Anita Amongwa mujjeemu kati tayibo bayinza omufula deputy kati yono Sadolini
akola buli kimu ekisoboka naye bana abasajja nga bamanyi neffe buli kimu kikole muyinza obutatuukayo kale otuvuddewo naye nga ki ekiri mu nsonga eyo otwogerera essaawa zino Nobert Maobe oba Nobert Mao oyo yennyini abadde awa Anita Among Butunda yamugambye njagala ombuulire embalire ya ssente ze tubadde tukuwanga okugenda okwepromotinga nga gwe mu nsi yonna nga kiganya okukola ssente zino waziteekawa era nga public ekuganye kuba twakuwanga ssente ogende ku international medias ne tukuwa ne contact za international medias ezimu ne tukusindika ne mu international criminal court otukole byolina tukole naye ensonga zonna zikyaganye ne balobista basinga obungi beekwese kiki ekigenda mu maaso ate nga gwe twagala ofuuke speaker kubanga speaker gwe tulinawo aliko sanctions tasobola kutambula mu nsi yonna twetaaga speaker atambula so si speaker gwe baateekako envumbo kati Anita Among aliko envumbo baagala Mao yaba atambula kyovula nti Mao abadde nga nnyo ku era mwegendereze nnyo nkiddamu mulina kyamba temuna followinga mulina bukyano buli ku international DW Africa waliwo kyano buli ku international level obukuwa Museveni airplane ba agent bo kyano baasasula ze contact Salim Museveni ze baasasula okuba nti bazanya ba state agents ne ba lobbyist okubabuuza ebibuuzo nga badda mu Uganda is stable, there is no political stumbling, there is no political turbulence, the country is okay. Don't mind about the social media activists of NOP and some NOP propagandists that they are preaching that is a political turbulence in Uganda. Nothing, Uganda is okay, no problem, everything is okay. Amawulire ago mugalaba gatambula nnyo ku social media bupeejo bwo ku busime DW ono buli yawe butu bubeerako abasajjasajja amawulire nga babuteekawo ssente zaabwe okubanga bupromotinga Museveni ku international level webulyamu wegendeza nnyo information gye bufulumya yonna eri state funded era ne Mao kuno abadde ayitirako nnyo nga yeetunda nga yeefudde ekitunzi kumbe yeno ensonga ebaddewo nti Sadolini baagala musuuza mugaati bona batuuseeyo ate nga bo baagala Mao kubanga mbu yaliko yatambula tebaagala speaker atatambula kati ye ensonga